Kale mukama tukwebaza olw'abantu bano bonna basobola okutereza obulamu bwabwe, basobola okutereza enfuna yaabwe, basobola okutereza emirimu gyabwe, basobola okutereza ebintu byonna. Tusuubira mukama nti osobola okuba w'amaanyi agakyusa buli kimu. Nsuubira mukama nti abantu bano bwe beesiga erinnya lyo obulamu bwabwe tebusobola kusigala kyekimu. Weebala okubagabirira, weebala okubafuula nga bakyali balamu, weebala okubabeezaawo paka leero. Nti newaakubadde tuli mu bulamu nga embeera y'ensi abantu bafa, abantu baggwawo, buli ali wano ali live asobodde okubeera nga mulamu. Njagala okusaasira abo bonna nga mugudde ku bubenje, nga mufiiriddwa, nga mubbiddwa. Ababbiddwa ate mmwe njagala okubagumya ebyensusso kubanga mbalaba mwagala giving up business, kubanga mwakozeeyo kaloosi, kubanga mwafiiriddwayo akasente. Nenjagala mubeere bagumu kubanga byonna byonna bijja lwa bulungi. Brain teaser y'olunaku njagala ogiwulire. Kiki ekibuuka nga tekiyina biwawaatiro? What flies without wings? So, abaana abagezi babo bagambye nti internet bundle flies without wings. Time flies without wings. Yes, answer batera okukozesa time. Time flies without wings. Ne tujja gamba nti mu kyasa kino ne ssente ye Uganda it flies without wings. Nayagadde okureviewinga ebintu bye nayogerako ku TV recently ku Mwasuze Mutya. Nayogera ku the 5 pillars that govern a business. Nenzikumenyera nti ziri nazigamba nti ziri strategy. Number 1 was strategy. Nenkugamba nti number 2 was finance. Nekugamba number 3 was HR or people. Negamba number 4 was operations. Negamba number 5 was marketing. Ebintu byonna bituulwa mwezi Empagi 5. Ne natandika nkunnyonnyola gwe muganda wange ali mukundaba nti mu kuzimba bwe baba bazimba enju beesigama nnyo ku pillars oba empagi. Kasita olaba ekizimbe nga kinene, nga kiwanvu, nga kigaagaavu, ekizimbe ekyo kibeera kirina structural engineer we yajja nga agenda sempagi ku mpagi ku mpagi ku mpagi. Mwene mulyoka muleeta bulooka ne mukola ki. Empagi zino zitwala obuzito bungi. Kibuyaga bwajja mpagi yeyimirirawo ekizimbe si ka paint courses obulungi. Enkuba bwejja neetobya wansi ne watandika okubanga awagonda. Jjukira nti ekizimbe bw'okizimba kibeera mass. Ekizimbe bw'okizimba kibeera kizitowa. So gravity asigala asika ekizimbe kigenda kikka. Abamanyi okuzimba mukitegeera nti ekizimbe bwe bamala okukizimba kigenda kikka mpola mpola. Neera bwe kibeera kikka mpola nga tekirina mpagi nywevu kiyika ne kigwa. Empagi zino 5 ziri mu kuwanirira business. So twagambye tulinawo empagi esooka strategy, netubeerawo ne finance, operations, netubeera ne human resource, ne marketing. So ezo ze empagi eziwaniridde business. Empagi zino 5 buli business kweyimiridde. Era ojja kulaba nga business y'omuntu weegwira wabaawo empagi eba yanafuye. Kankuwe ekyokulabirako nti this is managing money. This is managing money. Managing obubi sente ku finance ne bwe muba muyina akatala akalungi, ne bw'obeera oyina abakozi abalungi, ne bw'obeera ebintu mubituusa mu budde, naye nga finance twamukoze bubi. We manage money poorly. Kyekiri omusajja kye yagamba nti okutunuulira, olina okutunuulira mu mpagi zonna n'ogamba eriwo esinga obunafu. Amaanyi geeyo esinga obunafu. Fenna kwe tuba tuyimiridde. So empagi eno eya finance nkulu nnyo
nti ate yo bwebe enafuyemu katono tweyiwe ekigo kyotalabanga kubanga sente bwe tuzitulema okumanaginga tetujja kubeera nga tusobola okusasula rent tetujja kusobola kusasula rent tetujja kusasula bakozi tetujja kugenda na mukatale kusasula billboard kati strategy yes kirabe nga think tank strategy bwe bwongo bwe balowooza so eno think tank mwabatandika business kibakakatako okugirowooleza mwabatandika business bwe mugikola nga mukola bukozi sente mugulawo buguzi dduuka nga mumanaginga just bakozi nga mukola bulungi advertisement biki naye nga temufaayo kukulowooza nga munaye ekintu kibaabikako so tuyina okubeera nga tutunuulira pillars nga tuzitunuulira mu bintu ebiri serious era njagala obeere ne bw'oba oyina ka bizinensi ko nga katono katya tandika okubeera ng'ogamba bino ngenda bitambuza ntya kyova olaba bw'otandika bizinensi n'osigala bw'omu era ekulema okugaziya okukula kubanga toyinza kujja n'obeera nga gwe wagitandise gwe strategist waayo gwe think tank waayo nojja nga gwe atudde ku seefu gw'obala sente ziyingira gw'obanja abantu gwoggulawo edduuka gw'oweereza buli kimu ate era gwe olabirira abakozi ate era gwe kitunzi kyova olaba bizinensi egaana so kikwetaagisa okubeera nti bw'ogamba nti oyagala kutandika bizinensi yes ogenda kutandika bw'omu nga bino byonna almost gw'obikola